Ntaddeyo bwenti kasasiro ne maga nga teri akola. Tozina lugoye lwonna. Sina simu. Ogenda kwama. Ekijja kize nkoza human trafficking mugende mu ndope. Customer baffe abanyondo Glim tubalamusizaako amannya nze Ani okusinziira wano Nanziga ku Nyondo Beauty Sport. Tulina products zaffe nga bwe muziraba. Leero kantandike n'abaami. Tulina products zaffe ez'abaami. Abaami tosituka bulungi. Osituka naye togguka byoba olaga. Omaze emyaka 15 gutositukirako ddala wabivaako. Ensonga zo twazikwasaganyiza tuzikolako bulungi nnyo. Twaze okubanga tukuweereza gwe omwami yenna ateesobola mu maanyi g'obutonde ng'omwami. Ne tujja ku nsonga z'abaana abawala. Tukola ensonga z'obwasenga. Omwana wo oli mukyalo oli oyo omwana wo omutya. Tosobola kumubuulira kintu kyonna ate basenga be tobeesiga bulungi batuweereze. Mwana mutuweereze tujja kumukwasaganya bulungi ku nsonga ezo. Abaana abawala. Ezo ensonga z'abaana abawala. Tulina ensonga z'abakyala. Omukyala gw'oli eyo ensonga z'ekisenge zonna tetugenda kuzimenya. Wazaala, omaze okuzaala, tomanyi kiddako, gwe wagaziwa, waleeruuka, waggwayo. Kooneko ku nnamba zaffe kweziri okwo. Za Nyondo. Ezo tukwogera ku bedroom products. Yes, zonna ennamba za Nyondo kweziri, ennamba za Dubai kweziri, ennamba za Uganda kweziri, oba otereddeko message ku WhatsApp kweziri, oba okubye bukubi direct tukwata. Kati tulina products, tulina products eza skin. Nyondo Glim. Nyondo Glim. Nyondo Glim yiyo tulina ebizigo by'abakyala abakadde. Ab'enkanyanya. Tulina ekizigo ky'abakyala abakuzeemu. Tonna bakuleeta nkanyanya myaka 45 oli awo. Tulina ekizigo ky'abakyala abato, abaana abawala abato. Tulina ebizigo by'abaana bano bagenda ku masomero ate omwana wange simanya tiyanabye ku kyangwe ky'oli nti ate naafuna simanya skin rash bw'ate simanya yeetakula. Ezo ensonga z'omwana yo tuzikolako. Tulina ebizigo by'ababebi abatandikirwako. Bebi ebiseera ebisinga bagamba bebi oyo obutamunaaza kizigo obutamu kuba kizigo ng'akyaliko ekirira. Bebi ng'aliko ekirira tekyetaaga musiga kizigo kyonna okuggyako ekirira nga kimaze okumuvaako. Kitegeeza ekirira ky'omwana kiviirako mu wiiki. Tandika omwana okumusiiga ekizigo eky'ababebi. Waliwo babebi abanene ng'omwana n'omuzaala naye nga abadde mutono mu kiro then ne wayitawo omwezi 2-3 omwana n'abeera mu myezi 3 ng'alina kiro nga 9 ku 10. Omwana ng'asabuka mu mpataanya. Abaana abo babeera n'omubiri munene nga gwegatta. Omwana ng'asabuka mu mpataanya. Oyiro w'abaana abo n'ekizigo kyabwe ne sabbuuni waabwe tubiina. Omwana n'abeera nga tasobola kusabuka nga tasobola kubabuka kintu kyonna olw'okuba nti munene. Alino tulina ebizigo bya njawulo. Tulina ebizigo ebyabeeru mpozi n'abaddugavu. Era twawulira ddala ekizigo kino eno. Ayagala ekyannakyo nga tuvudde nga skin yo esigadde ku nakyo kala tukuwa ekizigo kino. Agaddemu ka brightening nga mweru tumuwa ekizigo kino. Kirabye. Tulinawo ka oil era tukawula. Tulinawo akaabeeru n'akaabaddugavu. Mpozi tulinawo ne sabbuuni akola kubeeru. Anyway, sabbuuni ono tumugaba okusinziira ku skin yo. Waliwo abamu be twawulira nti ono ogenda mwesiga face, ono ogendamu n'aba face, ono ogendamu n'aba mikono, lodeka amagulu. So bannange, ate ekisigadde kye tutayogeddeeko Skilling school. Bannange skilling school. Abaana tukyagalira ddala bayitirivu. Kubanga abaana tukyabeetaaga abaana b'eggwanga. Omwana oli eyo tewasoma ko. Products zino nga bw'oziraba wano bweziti n'ezitaliiwo liquid soap, shampoo, jiki byonna ebitaliiwo wano eno.
tubisomesa n'ebiriwo wano nga bw'obiraba tubisomeseza ddala abaana ate nno ng'obudde ku ebyo tusiba enviiri tuyigiriza abaana okusiba enviiri Nyondo products sizo waggulu awo weziri bulungi nnyo tuziyina zonna tuzisomesa tusiba enviiri tuyina buli kaviiri ka buli kika tuyina buli kaviiri oyagala ka penso oyagala kusiba penso oyagala kawiivu akalungi oyagala muguwa oyagala dredi kana bbiri kiki owulira oyagala kyotaaga mu dreads tuli bakafulu mu ekyo oyagala kusiba enviiri eziriko tuli bakafulu mu kusiba mu ekyo style zonna ez'enviiri by the way tukola ne facial kola facial bulungi nnyo mutalo oli eyo oyagala kukola facial tugikola ekyuma kyayo wekiri kuba abakyala tugende anyway tuddeyo ale abalabi baffe mwebale nnyo mwebalire ddala tusaba mukama abakuume abasobozese okubeera obulungi munoonye ssente mutuweereza abaana tujja kubayigiriza bulungi nnyo tujja kubakwatanga abaana tujja kubawa empeereza ennungi nga mukama ye mubeezi waffe jakuje wabadde wala entalo nazo nyingi zalwanye bw'aba yasobola okulwana luli ne ku luno kala n'alwana ndwadde kyeyo enamulema banja ki tidde n'ennyo eyatandika omulimu omugwe mwesiga anagumaliriza wayoyo oba ngende nkolemu ka practice ntandika okuyimba bino ebya content mbiveeko kubanga muganda wange sijja balimba nakedde kunona Fiona ndi ku mutwe bana ba mama Fiona ndi ku mutwe nakedde kunona Rose namesake Rose ana dwali yagala okuntwalako abantu abo gye batera okugenda ba mwana gye bamuteeka oba kyali kiki oba mwana gye yaddukira whatever nange simanyi naye mbadde nze nga sigenda kuteeka kamera mweno nsonga yakunona omwana ndi eno mwamanyi diba ddungu era mugambye gwe jangu wonnoonya omanyi nti wali eddungu gwate munnange of course yampadde location wabo wali wansi ne mugambye jangu straight nga bwolaba eddungu eritambula wano ewammwe ate beene ewaabwe yonna kyalo kyereere tulaba akayumba akawanvu tulaba kiddungu lyerere naye mu buli mbeera yonna nasoza ononoona omwana ekijja kikole ki as long as it is about saving someone's life I don't care whatever happens to me ono mwana akaaveeyo kubanga ate bangamba teekateekamu ki byonna nabigezezzaako okugezaako kiba kizze kikole ki era abaana bangi kuba kutaasa bulamu katutaasa obulamu baana bangi bavayo bakamba babwe nange nali nvuddeyooko ne bateekako emisango ne bakola kitekyaggwa mu byonna teri asinga Katonda amaanyi tuyina abasawo ab'ekinnansi kati omusawo w'ekinnansi gwe neenyumirizaamu bamuyita Kojja Lwasa kubanga y'omu atera okunyambako ku bintu byange kino kiri but still naye ali under Allah abantu balina obalaba nti bo mu kinnansi baba bateekebwako omukono ogw'enjawulo bakugamba ebya Kaisaali kabeere ebya Kasaali n'ebya Katonda bibeere ebya Katonda nti bano abantu balina amagezi agali extra oba gasangawo ku gaffe okumanya n'okutegeera nti baloota bamanyi amadagala g'okuttale bamanyi kino bamanyi kiri era yagamba Sisa Ani n'agamba nti ono oyo omwana amulaba nga omwoyo gwe teguli mu bagenzi mwana mulamu naye kyendawutinga banga limaze nga nkola ne Kojja ono simanyi this time round one disappointing ayabas that's why sagala kukyogera the other time but kyona kyekiri kubanga teri muntu asobola kuloosa muntu nga muntu mulamu muntu jalinga mulamu naloosa najja mu kubeerawo kwe najja nze sikisuubira abasinga mu comment section bijja gamugamba nti fenaiza kubanga mulamu omuntu omulamu asobola okuloosa omuntu omulamu asobola okukulumba teri muntu mulamu alumba ene bwe buli muntu yentegeeraye koya naye byayogera I don't know siina proof simanyi kyonna kyekiri naye
kubanga ngezezzaako omwana munonyezaako buli kimu kirabye ntaddemu kw'amaanyi obudde mbutaddemu. I've tried each and everything to look for her naye maama kyenyiza obaga mpaka nakati n'obeera gwe tatakakkananga. Wano wendi nzize waaba Rose location yaabwe eri wali wansi twali batunuzaamu kamera mu nnyumba yaabwe naye katukireke nga bwe yangambye Rose tujje na kamera bw'oba ojja kunnunula ne kalijjukira nti abantu betugoberera oba bannamugabe gwe kyoba okola jangu nga weesibye mask jangu nga weebikiridde jangu nga tebasobola kulaba nti ne baba bakama abo nga bakulaba nonya akagoye kewajja nako nga kako nga teri agenda kakola ki kamanya okitegeera nti teri muntu agenda kukurecognizinga kubanga batuuka mu nnyumba wadde bajja n'engoye ezifaanagana zityo bazitya kyoba omanya tebakkiriza kuzambala era kyebakoleza engoye zaabwe bazibajjako ne babambaza ki ebigoye binene ebigoyegoye bino bipalepale ne mugaa jangu naye kinjagala mbanjagala nnyo okuwa updates abantu baffe kati naatera okupowa twazze ku makya tukola program nani yangambye Madam Rose Toko wavaawo azilonga zitebunnaziba obanga osobola okusulawo awo sulawo ku lwange obanga kituufu kakasa nti oyagala kunnyamba kubanga mu byonna sijja kulima mu ssaawa emu ssaawa bbiri ssaawa ssatu za kumakya ssaawa mmeka za kawungeezi nakedde wano kyenyiza obbagamba onakedde wano bwegenda mu bugroceries buli eri wansi bwenfuna ekyokunywa bwe neeyira amazzi obudde bwokya nga bw'okiwulira mbadde wano ensulukuka mbadde wano nenkoowa kubanga eddugu likola ki lyokya kyenyiza obbagamba nga ne wentudde wookya nasona embeera mu kagrocery tubeerawaawo so twakedde bukeezi ne paka nakati tukyali wano naye yangambye wona jjanjala tugende mwero eddwaliro lyensubirizaamu tulabe munnange ate nange kale ekyasinza okumalamu amanyi mukwano wa tatakyalabika tubi kituyinza okukolawo nga ndi naawe munnange bula nagezaako n'okumbuulira kampani yaleeta bana Keke Tours and Travel yangambye muli ludda wa Wandegeya bwe yangambye Keke Tours and Travel nga muli Wandegeya mutandike okulondoola abaana lwendifuna chance nenkomawo Uganda nja bakyalirako tujja kwogera olulimi Oluganda nga temuliimu Luwalabu kubanga tuli wana Uganda twogera olulimi tusobola okutegeregana si eyo kamulimu kampani zireeta abaana ku byeyo ne mwesulirayo gwa Nagamba mojja kumbuuza nkola ngaani nenja kujja mbaso y'ebibuuzo mbabuuze nti bwe mubeera nga mwetadde mu ngatto kangezeza maama ng'omwana waali otamuwuliza omwana yabula ati wali kigenda mu maaso example ya Fiona owulira otya nnyoko we yatambula munagenda okuba ekyeyo maze ebbanga tomuwuliza tomanyi mbeera gy'alimu oli muntu si kisolo olaba obulwako kabuzi olaba obulwako embwa gyotagenda kulyako nnyama nga gyasujudira bulundizi waka mbwa yo gyagala ffe wake waffe wama tutera nnyo okubeera n'embwa tata wange yali ayagala nnyo embwa tulina embwa yaffe nga bagiyita faaliyo naku embwa lwe yafa kitange nali simulabako nga akulukusa ezziga nga twagala embwa yaffe so olaba omuntu akaabira embwa ayagala embwa nate kati olwo omuntu kitegeera so nkyalinzeeko Rosa nze yaŋŋambye Madam Rose ekyo kyogereza kusulawo naye ngenda kubaza embeera yonna wendaba nti bemuluddemu bwe bati bwe kiba kiniteesa kulekayo bintu byonna ne baba kiteesa kulekayo simu bakujja nayo kyonna ekinaba kyetaagisiza kyengenda okukola ki kyengenda okujja nakyo nkyalinze mwana kuva lwe twakedde kuba yadde yangambye tuteekayo kamera tukola kini tusekisa nempulira nga mbikooye nengamba kanteekayo kamera mbewe updates nanjala gye kutuuka eri waka mbagambe nti oguninyoko mbabuuze oguninyoko nga ndi naani ne Rosa tulwane Rosa tusobole okununya muganda waffe muto waffe mukulu waffe naye munnange muto waffe wareba ndekanga ninganga apoye omwana mwiridde ebbanga saa ziweza teziri mu 12 kati nali ku kamera y'ekyayi kyayidde obusungu bwaki mukwano nze nongani mukazi mugumiikiriza ne unafunye amataafu just tubeerawo nga tuguma ensi ya bugumiikiriza agumisibwe kiri just damu ogambe nti yesi yagumiikiriza saagala ondage nti gw'okooye nnyo nti obyeyitamu ddonyo kubanga twakedde ffenna eno gw'oli musajja nze ndi mukazi kati nsaasira ne onakubuuza ebintu byange otaddeko amataafu tekina ekigasa tulina emitima gya njawulo tumulinde tugende koma bwe tuyagala kumanya
kyonna kikiri obajja obatajja aya basa zinonga zomwezi gugwako n'ofuna akasaala kuga musaala gukumala mu bulamu bw'ensi busa toyagala kumanya gwe omutima gw'otambula nagwo kyobola nga mbalangira sente teggwa buwoomi mubeerako n'emitima egy'ekisa mb'obudde tusobola okusula wano mukwano tusobola n'okusula wano ebyobudde biveeko tulinze muki mwana singa mulaso okutekamu kamera ne balaba nga obikula emimwana ogamba nti obudde mizembe yala nnyo nekola n'omuntu ng'asobola okuntegeera ng'atambula wamu nange ng'akkiriziganya wamu nange ewako ogenda kukolaki ogenda kulya mmere mbuno tewalidde njere yekuluma kiki ogenda oba oyonsa ngoyala kusanga mwana kati nze nyina omwana anyway kati kyoba osobola okumanya tuze n'okusulawo wano kumwana yangambye nti Madam Rosette bwe nemererwa manya nti nemereddwa nja kutegerako message nkugamba nti kigawulaki since morning itali online she's offline era yangambye ate okuzijjako wifi nene oba nga siriiko nze kantu kongamba nti wano weni nja kujja straight nkole ki kitegeera so kanziremu nebakemuko era budda nebasa wano mu nfuufu yange nziremu nebakemuko bwe kiba kitagisa okusula wano tujja kusulawo eno si Uganda mulimu abasiza bakunta mulimu emisolo gino okutambula sima mulimu biki ebyobulabe eno osobola okusula bweru nga bw'oba oyagala aisa zino oba obudde bw'ekiro sina gwatwokiza misana ne kale budde buno bw'ekiro waliyo ko ku ngeri yakawewo tulina kusulawo naye ebyo kisobose tusiibewo kati mukwano just kakkana kino kituliko obulamu bwa muntu bwetwala okusevinga then tulabewo abanga taze n'enkeera ngabe ekikoze ekikiganye kuba katali kukusibira osobola mukubeta tediiko tusobola kutako gundi kugamba nga lusula waneno nga twabaddewo okuva edda nowahala sijja kufaayo wana bataze katuddayo naye kitegeeza ngezezzaako jogera jakoze wabadde wala entale zo nazo nyenye zalwanye waba sobola okulwana luli duguluno kalanalwana mwanda joyo ina mulema atamulaze anaye amaze n'atuuka mukama nga mulungi sokedde eri wansi sokedde eri wansi yeggwe manyi gy'oli yenze sokedde eri wansi nga manyi gy'oli obudde okola ki bibadde biganye ng'obuntu jjukira tebuvaawo tebavaawo 24/7 tebavaawo obudde sayidi ki nvudde eri gyenvudde naye ate nsokedde n'empitira eri bwenti kwe kubbulukukiramu wane obuukiridde eno kadebe ku feesi yo siyakuza mu kamera tofaayo lekisiya ng'oli lweru saagala kamera tayala kamera kyenfulumye nakyo ekyobugagga simu ofulumira simu yokka ng'oweekeera nefudde ngaakolaki oba mpunze mulimu ebintu ebimu bwe mbeera nga nsanyuse ontuuseeko oti ondabye otya otegedde otya oli musezi oli musambwa oli muzimu yeggwani nze Rose owa ddala kale otegedde otya nti yenze nange mbadde sikusuubira kale otegedde otya nti yenze kubanga already owaŋŋambye tusisinkane mukaki muka desert oba okitegeera kati kwe kujja nange olimaze bwentaddeyo bwenti kasasiro ne mumagamaga nga teri akolaki tozina lugoye lwonna siina simu ogenda kwama ekijja kize nkoza human trafficking mugende mundope kino kyenyiza okubagamba mugende mukole ki mugende mundope nja kutrayinga ku buli kintu kyonna kyeba kyekisaanidde ng'osooka oleke kati lwaki tozira kizina akasawo akatono
Kyole kiggwa. Obuzibu obuliwo singa bandabye n'akasawo bandinguddemu. Kati osudde Zubala n'otwala Zubala. Niwe tumane kuva ku macyango n'endisize ebbanga ddene. Bado kyabaza osooka kola ki? Jjukira ewaka buli wamu waliwo kamera. Buli wamu waliwo kamera, ba installinga cameras. Olina okubeera nga buli kimu kyokola. Olina okubeera very careful. Buli wamu wabeerawo kamera. Buli wamu waliwo kamera. So kati mbadde sobola kumala gafuluma, mbadde nina okufuluma nga atwala Zubala. Then oluvannyuma ndyoke nkole ki? Mpitemu buyisi ate obwana bubaddewo. Kati ng'obwana we bujja we bufuluma we bukula we bukola ki we bufuluma ate jjukira bulina olugambo. Bo bumanyi nti ntuteyo Zubala. Lwaki oddidde gundi baaga eno giteeka mu Zubala? Teri mu bintu byamanyi byewetaaga byamaanyi. Sirina kyenjagala, sirina kasita nzize n'essimu kyekikulu. Ebisigadde byonna tunaalabira eyo kasita ze nontaseebale kujja naye ekyebuuzibwa nti kansuubire ozze wekanga ggwe toli mu lukwe nabo kubanga ebintu ebimu biba bizibuzibumuko Rozi pulira nga sikikiriza nti ozze naye weebale kujja ng'oli lutono weebale tongamba mbu bwoti oba wajja oli munene profile pic yo nga ndabanga omukazi omuwala nali munene ddala naye embeera yeyantuusa ku kino kitegeera ba embeera mulimu ebiyumba ebimu bye tusanga nga si byangu so kati embeera eyo ekuleetera ekyo naye nga ekikulu kya byonna nti ndi musanyufu nkulabye badde sikulabangako nga just kugoberera bugoberezi gasangula kulaba ngezezzaako kubanga nkeera obudda bwe ndi waneeno era mbadde wiri bano walaba obadde ngenda okwebaka era obadde ngenda okusula nsonyiwa okukulindisa twakedde bukezi nengamba wonna wanajjira gwe jangu wane n'opposite wammwe ng'ewammwe kana akawudiwe kati kana akalungu Soko tulakebera wonna wonna. Kati zaba naye bakidde kati kiri bwekiti wangambye tuyagala kamera ebiseera bisinga nze abantu basinga nombera nga nyina kira nti wabiziga gana ngamba Rosette tuje na kamera sikiteka ndi banyina okubeera ne kamera era nakugambye jangu nga weebise jangu bibyo twatugende kubanga nze banyina okuwa ba clients bange ki updates era nakedde wano nembeera ngamba sijatekayo kamera but with the time nempulyanga nkoye nengamba n'abaana kamba gambe ki kyengezezaako okukola obude buno buli mu kuzibija nga obulaba niye abalage bakirantsi bange kubanga babagala okumanya amiri baba followers babagala okumanya Rosette omwana yamuyambye ekyadde kitya yagendayo bayesuye gwannagamba kubanga abantu bamu bagamba mbuzi just mbera banonya mu content bafuna mu views kufuna sente abasinga babyogera ndi just mbera mu kwebadala omwana wabanga ali mu buzibu nze ne badala susobola kubako kyenkolawo just mbera content na kina views nenga tulebe stories nyingi nnyo zenzenga nkola kintu zana obadongoberera zetandika ate nga ziri mu mbeera ya kazigizigi ntuzitandika ntuzikolako ntuzimaliriza oba kitegeera naye kale abamu babalowooza mbu Rosette mbera nonya content simamu oba mbejala content simamu banyala kati kansubira nti wano waliwo ka distance newamwe tebazize nga bakugoberera ndoza tuduke tugende nga bukyali tuve wantu wano bweba naalaba nga sidda jjukira bamanyi nti ntuteyo Zubala bweba naalaba nga sidda bajja kufuluma jjukira abantu si bangu so kati ne banago batya obatya buli kadowooza abantu si bangu kubanga nzijukira noleza voice notes nga Madam Rosette abantu bano si bangu Madam Rosette abantu bano si bangu ekigambo butali bwangu yakweberera muli mu family gyogwamu nga nte munaye bano bo balabika batemu tenyinza okugamba kubanga amanyi gakugwamu okuva wawulira nti mukwano gwe yakola ki ebyamutuukako byonna amaanyi ne ganzigwamu kazi bwagambye bagira Ibin Hospital tuyaga tugezeeyo ko tulabe kubanga ze nateekakamu mugundi mugugo kati nateeka ngagenda mu katawuni kati ze nateeka mu mugugo nateekamu gundi nearby hospitals muno mu Araini bampaka hospital era ziri nearby eri wabali abaana eri kubakati mumina ku distance na mwano ewamwe ku location yamwe kati tundu tulina okukola kwekola ki agenda ku tubasa kusubiriza no mukadungu that's why nange nagambye jangu eno mukadungu tusobeka tusobola okujust okola kyo kunyumya mu kujust kirontono then tuba tukole ki tugere tuva wano
tuwera just kudduka zambwa kudduka buddusi tutambule tukole ki tugende okitegera maama bale kujja bale butangiwa bannaye kuba ekyamazima bwanda obudde bugenderedde essuubi ne litandika okunzigwamu naye ate kubanga bwensookedde osondosoka eri kati jjukira nze mbali nakedde wano bukeezi essimu yo okuva ku makya teriiko yabadde ki essimu yange yavuddeko kubanga nojjukuba direct endagaba teriiko ejjukira nti munnaye ebintu ebimu oba olina osooka n'ojjako essimu oba okitegeera kubanga essimu zino bazitambula okitegeera kuba kati webakulaba nga oli nnyo ku ssimu babeebuuza obala kaki soina okubeera neutral lyawo oli bibyo twatugende kati ensonga lwaki nsose nenjijjakokko tiwaŋŋamba olunda mukulunda ezo ensolo ogenda sawa meka mudungu okulunda ezo ensolo ezo simandiga mbuzi naye kusa nkeera ku makya sawa 11 nensooka nentegeka abaana nembategekera be banaatwala ku ssomero n'abakulu kuba bonna engeri nti eri famire nkopi buli omu akolaki sobasibe wakati abaana mwala omwana yagamba kakada magamanyiira mbogera mubakama bagwe nebandika okubalangira obukopi buli mwana avaayo agamba sima famire yange nkopi eri ebibisekero nansonyiwa lwaki bakama mubalangira nyo obukopi mbomanyi famire eri nkopi wagenda bakola mugu wali oyina nali sirina naye ate waliwo famire gyokolamu nga nkopi naye govanga ku muntu okuva ku muto paka ku mukulu okwetikka emmere nga bagenda ku mulimu kitegeeza ki ekyo bwekitegeera obuba bukopi mama kati baba omwana omukulu bonna nobategekera obafumbira obategekera simanya kuluusi bonna simanya sholuba obategekera bonna okuva ku muto paka ku mukulu bonna batwala ebyokulya then kati womaliriza abaana ne bagenda ku ssomero nabaana abakulu nabo ne beetegeka then awo ssaawa nga 4 gwate n'ogenda mu buki mu nsolo birala n'okwasaganya kino n'okwasaganya kiri kati guno mwezi gweze gwa mukaaga without payment yadde n'ekikumi so kati obasaba bakambuwala bukambuwazi ne bakulangira emmere gyebakuwa nze bantama okulangira abaana emmere mbu simanya you eat simanya biki waliwo eyalangira omwana eri amukolera agamba kele akili hadha akili but then finite sawi pyu mbu omwana yabeera mu kulya misana kiro tusaawa zonna watuuka ekiro n'alyoka akola egyo emikolo nga nakola ki neneebuuza nti fe twava e Uganda nga tulina mmere nga netulya bo bamanyi mbu tuli banaku nnyo mbu n'okuva ewaka e Uganda akamere kaliwo tekaliwo so nga e Uganda osobola okwerimira akamereko ne kabala n'olya akatooke n'olya emmere gy'oyagala wano mukyere gwokka ki ekirala kyoba omanya nti buli muwalabu ekintu kyakuwadde suubira ebyo ebintu wammangu okukolangira kubanga ye buli abaalaba nti ekyo kyakoze kyabwereere so kati tebakuwadde kennyini n'otuuka okukalya omwana n'ayimirira ate n'agifukamu kwe batadde obutakusasula okukujooga kumanyira n'okukulangira byonna ne babigatta n'atuuka n'okugamba tewajja wano kulya tewajja wano kwebaka naye nga weebuuze omuntu omulamu n'oyita mweyo embeera nga ntolya gy'ogambye nti kandyeko kyanduulu teweebaka jjukira bo 24/7 baba balya banange owa kamera balangubuzeeko waneno eddungu wetuli balirabe essaawa zino ziri ssaawa emu ndowooza tugenda mu ssaawa 2 naye njagala olaba eddungu zigenda mu ssaawa meka zigenda kukwera ssaawa 2 naye laba eddungu wetuli kwegamba abaana so kati mu kutwaliza ewamu Fiona baba nga bamuziika balina okuba nga bamuziika mu lino eddungu nga wadde waŋŋambye bwegalo gye tunoonyenoonyeko muno kati wano tutandikirawo okusima mutusinkana amagumba g'omwana nga nawe bw'olaba
eddungu ddene kubanga byewaŋŋambye mubadde ati njala tujje tunoonye obuddungu erisemberedde awo nabo batera okujja banza okuba mu bamuziika kati njagala ondage Rose mazima ddala nga wala balina eddungu waawo osobola ogamba katuziikule wano ndi banza okuba nga bamuziika wa mpozi nga kyamagero bugero n'ogamba mbu tuziikule buziikuuzi tulabe kuba ne woziikula wane ndolaba magumba meerere mu magumba ne woziikula wane nokangeze olabula biki mpozi nga ne mbagike tugamba leka tuziikule wano kati mpozi nga mukama aziza kiki n'ogamba nti muziikule wano eno ne mba nga muziikula mpola mpola ne mufunawo obufunyi ki so wano twatesiza okusekana ate situba nga tunoonya tusobola okuziikula naye ndabanga tuli otuyinza kutandikira mwana wa maama okitegeera nze siraba tuyinza kutandikira kukola ki kuziikula kola tusobola okusanga amaki amagumba g'omwana ono tetusanga amagumba nze simanyi tuzana nagafulumyamu enikesi ne kale kisagala kyogerako kigambo ekyo na kintu ekyo mu byonna sala yange galebere nga nki namwe yatugamba ye yagamba sister Anne okojjamba omwana oyo alaba omwoyo gwe teguli mu bagenzi neje guli matiga gwetaaga buyambi bla bla kati otunulamu uko noga kitegeeza ati omwana abeera yafa ate nga nzikirizanga ngamba kankubuze mu kino Rose omuntu omulamu asobola okuloosa abantu abala omuntu omulamu asobola okuloosa kisoboka nawe okikiririzaamu yes ng'asinziridde ku kinga mulamu kubanga omuntu yenna waaba abaako n'embeera gy'atuuseemu kubanga waliwo embeera zetutuukamu zibeera za njawulo oba okitegeera omuntu yenna wabeera ng'ali mu kkoma ng'atuusiddwa mu kkoma abanga mufu oba okitegeera abanga mufu so kati omwoyo gwe gusobola okusituka ne gukuloosa yes era kyovula nti abantu abamu agenda nagamba nti mugende wantu wati newe wati banzikoye wati newe wati ne mugenda nga munoonya kati gwe osobola olaba nti lino eddungu ddene bwe litinga bwe liri okitegeera kyogamba nti wabanga mufu Fiona yandibadde yatuloosa oba galoosa maama we n'abagamba banze kamukifo ekinebwe ekiti naye ate ye message ezijja ajja alaje nakola kikuyambibwa so naawe okkiriza nti Fiona mulamu tukyayinamu essuubi nti Fiona ateekwa okuba mulamu saagala obeere nga nange ompamanyi kubanga nze mbadde ganzigwedemu tujja kukama ti Fiona mulamu bwongamba te kale erudda bwekirowolerezaamu mutu ng'akugambye kubanga Fiona kitawa Fiona yajja n'agamba mawe namuga omwana we yeetaaga obuyambi kubanga singa agamba omuntu omufu yeetaaga obuyambi aba teyeetaaga buyambi naye kale lwaki tewe yajja mu kirooto n'amugamba mama weetaaga obuyambi kugamba bino byengatagatta njukira nti abantu abamu waba afudde oli naava eri najja obanga asirise n'akugamba nti yeetaaga buyambi era wabeerawo ki ensonga kubanga abantu abamu kati ng'eno gye tuli ku mawanga muli kiba kimuluma nnyo obutaddizibwa wabwe ku butaka bwokitegeera so kati n'alaaja n'olwekyo n'abalaga nti no yakola ki yaziikibwa to an extent yasobola n'okukwata obanga maama obona kutaka gwe amumanyi newomanyi nga asobola okuloosa n'akugamba banziika wano okusobola okumuzuukuza naye tewaba aloosa taloosa mu ngeri yakuba nti buki so kati naawe Rose ogamba nti Fiona mulamu otusabire Sala Mukama atusaasire basi banyimagenda kugamba makubuka nti mama mwana wo mulamu sebagiza kumugamba basi nawe nyiza kumugamba kati kankubuuze wangamba luli tino Fiona nawe walotako ng'akulaajanira yajja mu mbeera ki yajja kubanga nawe obanga yajja gy'oli nga akulaga nti no yalibadde akuloosa kati kino ky'oŋŋambyemu yalibadde akuloosa oba kati gw'ojja kyabadde akumanyi nti obadde mukwano gwe yalibadde akuloosa n'akugamba nti munange Rose nze gwolaba kyonna kirabako kyakulaga so yakuloosa yakugira mu kirooto kyali kitya yajja n'aŋŋamba Rose nina embeera gye mpitamu naye nsaba munnyambe ng'awoza nsaba munnyambe nzabunyambe kati ng'omulaba ku maaso bw'ati ng'atunula atya ng'akola atya ng'afaanana atya ng'akaaba yenna akaaba ng'ali mu kunyolwa okw'amaanyi naye ng'agamba ne maama atera okumulaba ng'akaabyako eriiso limunange
wange omwana ekizala kamula mwenga tuwera kumusanga wabanga mulamu kubanga singa badde yafa yali badde nga batusa mu ngeri yafa kubanga taata wabanga yafa nga ali mizimu gy'abaafa taata n'omwana nga badde yafa yandi badde ya azula embeera n'alosa n'okulosa namugaa nti omwana we yafa nti eno ye yeetaaga okuyambibwa mu ngeri bweti ne bweti ne batajja yagira maama n'amulaga n'amugaa nti omwana we yeetaaga obuyambi gy'ali okitegeera bw'obanga naawe yajjako gy'oli n'akulaga nti yeetaaga budde yambi kitegeeza abeera mu ki tugenda kumusanga wa ngera bwe tusisinkanye mukama watusisinkanyizza kuba mbadde sisuubira nti naakusisinkana ekyo kitiibwa tukyebalize mukama kuba mbadde sisuubira so kati kyetulina okukola kunoonya tumufunye tutya kati kankubuuze Rose oli wiringi okuneeyungako tunoonye n'omwana wansi w'enjuba oba kyetaagisa kitu kikole siyinza kukulekerera oba kumulekerera olw'ensonga nti naye age wembadde mwetaagira abaddewo so kati nange ke kaseera kano mulage omukwano omutuufu kye kiki sina kyensobola kumuwa naye mukadde kano nange kyenja kugamba kyensobola omukolera tumunoonya yes so osazeewo tukole ffenna tunoonye omwana eddwaliro waŋŋambyeko nalyo tugenda digendako tunoonye buli kimu tukirabe tofa sigenda kusiteeka mu kamera buli kimu tugenda kulaba nga tukinoonyerezaako tofa tugenda kuteeka mu kamera bano abantu mbate bakitegeerera bwe bati sigenda kuteeka mutwatu ne side eno tunudde side zeeno tuyasa kuli organize kano olugoye sebalo kugulya wangambye olugoye nakugambye yambala olugoye lwomanyi nti bakama bose balugwa tibalumanyi mbeera mubala bipale pale so kati kizibu kya wajja nalo okuva Uganda tuyagenda kuli organize nga totya kati nango mpadde amaanyi so Fiona wabanga yalosanga maama ng'alaga nti yeetaaga buyambi akwangayo emikono bw'ati kitagaza mulamu singa mbadde mufu yandibadde nga abalagana baga nti bannange oba mama nafa oba mandi wane eno oba banzika bwe bati naye ebirooto byaloosa maama tebimulaga nti yakola ki timufu mulamu obanga asobola okumuloota nga nakulaza mbuno munange kati munange omanyi Rose nti ndi wano bwe kati situwaligambye kati katujje tuziikwe tunoonye oba yabadde tulagira kubanga oŋŋambye nti tulaba mbu wano wantu wanene naye yandibadde yatulaga nti wano baakola ki washi ntufuna amagumba tufuna akagumba kamu tukatwala ewaama ne batereeza omwoyo oguba ne batereeza ki mama naye naafuna emirembe kubanga maama aloota bubi ekituufu kiri nti nze oyajja gye ndi yajja nga ayaayana ng'awaayo ki emikono tukoleki tumuyambe so kati bwe natuula bwe nti buli lwenzijukira ekyo ekintu mpulira nga emirembe ginzigwako mpulira nga emirembe ginzigwako ajja akaaba awanike emikono ajja akaaba ajja ayaayana awanike emikono yeetaaga buki naye nga mwana wa muntu agira maama we nga ajja ayaayana awanikira maama emikono maama agenda okujja okumuwa omwana we haaga omwana ng'akola ki ng'abula olubuza ddala by'ennaku naye nsaba nsenkane Fiona tusange Fiona maama mugambe mukubire essimu mugambe maama omwana wo wuuno mu stories ze ndiba nkoze mu bulamu bwange negenda kubanga yekyasinze nyina solo gye nakola ya Patricia mu bulamu bwange balira yekyasinze nyina solo gye nakola waliwo omwana yali gubatunda mu Banigeria bana nga bamukoze omwana avunda yali mwana wa myaka 2 yali mwana muto nnyo omwana munulayo waliwo solo gye nakola mwana mu Nigeria imagine nga simu na Uganda era omwana nabe naye banga abantu bamulaba mpaka we namusindika ewaabwe nendowooza nti yamaanyi nnyo nyina solo zengenze nkola nga buli solo gye kola ngamba ati eno yonjikoze waliwo omusajja omwana agenda namwesibako mbu yali soma wumalo soma mwana yamusiga sirimu obukeke bwali wano mu Dubai na following asitolo okuva ku ntandikwa kuba mwana musaa ku airport nga bali mu deport omwana agenda mwana ngamba kituufu kubanga Katonda kasanga ku kikutiko nga tambula nenseka n'oyo omuwala nensaba enamba ye nensimusinkana then ntambula n'omukino omusajja netugera mu lwali agenjewo ne bakebera omusajja atakola ki atalina sirimba bali bamuyita Wumaro so eyo story nengamba mukama mu byonna yonkoze eki kuba abantu balinga beeva bagamba bayidwaza abaana b'abandi sirimu biki twatugende kati stories ze kusaka bere Uganda waliwo abaana omukyala be yali ngalinga be yawamba omuya musibira muki kana kalinze kasibira kugamba stories ze kola zibadde mpitirivu naye ate eno story ya mama yakabya amaziga ndambuliranga fa story ya Patricia yakabya mama ngakaba story no mwana yakabya story ya mama yakabya ere mmenye sagala nkulimbe naye mukama naitukolera bukolezi natuzaala omulundi ogwokubiri oba mwana yali yafa
teri kyatasobola akole miracle mu ngeri yo mwana omukazi abeereyo nga mulamu mama mugabe mukubese mugabe mama Fiona gyali mulamu mbuli omukazi agenda okunziramu kyekyo kati wali kirala kyenneetaaga kuba kyensaba ate si obanga nkusabye nkuyise naawe aye nawe nozizaamu amaanyi ate nga bw'okuba mu kafaananyi n'okujja tuga mwana oyo omwoyo gwe teguli mu bagenzi wabula buli kiguyayaanira nga mulamu bw'obanga nawe oli mukunga matya naawe abadde nga akuloosa nga just mulamu nga yeetaaga buyambi awanika mikono nga ku saidi ya maama bw'obanga kitaawe yaloosa bamwe namuga omwana we yeetaaga buyambi kitegeeza omwana ono yandibanga muki nze kibadde kibitinga nga minds zange oba understanding yange nti omwana aloosa atya abantu ng'omwana muki mulamu naye mu comment section badde nga zibadde banga nga Rosette kisoboka omuntu ng'ali mu mbeera mbi n'aloosa abantu be naawe bw'obanga oli kuŋŋamba bw'otyo mwana wa maama Rose tusituwe tunonye omwana w'omukazi n'okutaleka olunaku olw'enkya tugende maama oba kuliko kamera oba kuli kamera tugende ndowooza munnange kasana we nkufunye ojja kunzizaamu amaanyi nawe nkugjeyo nawe obadde onnumya omutwe ngaaki obadde onnumanga omwana gwe nakira kwakya nenzira obadde onnumanga hama zembeera zange kale maama wange munnange tofaayo otuuse mu ngalo zange tugenda kulaba mu buli mbeera yonna obulamu bujja kubeerawo ekyogera kijja kubula Katonda talemererwa banaku be Rosette sirina nnyo neyava omutima mugagga tejja kulwa kyakulya ajja kukituwa ewe okusula tewajja kubula rent ejja kubula ajja kumutuwa wali tuli mu mbeera ya kuswagolinga buli kimu kya bbeeyi tubaddemu expenses nnyingi naye mukama akola ki asobola mukama asobola okuyamba towanika omuyaga guteeka weewaawo n'amayengo gagwawo omugumba azaala bannange n'asekenseko ng'alinga omukyala aleze akaana akabereberye oli mulokole oluyimba ng'oluyimbye bulungi omanyi buli lwetutuuka ku ddungu kuno newobeera mukafiiri oyiga eddiini ennyimba z'ensi ozivaako oyiga eddiini kyova olaba nti bagituuma University of Understanding tugende munnange wa kamera ojja gukamerayo gugjeeyo oba okolera kyona kyekiri nze nange ebintu byaffe biri eri kyova omanya naye nga byonna kintu kyagwangwako nze nembala sika omwana mulamu ng'omaga babeebuuza birudda wa kana gundi kwakasozi akaita kakati kutuuze naye tuleka tubaleka mabega tumuleka mabega olina engeri yasikamu tebagenda kulaba tofaayo kakati kutuuze naye tubaleka mabega tumuleka mabega olina engeri yasikamu tebagenda kulaba tofaayo amaduka wabwe gwansa tusookeyo tugenda tewaliyo buzibu ayina engeri gyazika mu sipiidi tugenda kyova omanya nerengera guno ogusozi bwe tutasa kukikkiriza muno gusozi totya olina engeri gyosikamu oningangagamba okutya kwamaanyi nsobola okukitegeera olawaddange n'ekibala n'ekigwa buli kimu just kintu kyembala kiri kimu bakinjagala kiri kimu kyakola ki naye baaba nagwo guki omusomesa ebintu kiba kinenemu kati omwana akwate omuzadde akwate emitwalo gye 30 awo omwana oba ye kamunyine gye yigiriza asome bino ebintu kiri gyali ajja nakola ki naddayo naddayo ffe tumuwa omwezi mulamba naye kyewuunyisa ogwo omwezi gubeera munene kyenjagala omumanya abasula wano bw'abanga omuzadde omwana ava wala
yeetaaga sasula ssente mmeka ng'omwana mumuyina mu bino ebisulo kati ze zino bwe tujja wano emitwalo 5 tasula tumigiza liquid soap ba soap emitwalo 3 tasula n'emitwalo 5 takola ki tasula kati n'emitwalo nakakati agenda kusula tumuyigiza bino bintu biki bingi nga wobiraba then okutayaka mu kitundu omwana akola ki asula ne tumuyigiza ebintu bino byonna nga bwobiraba omwezi muki mulambo lwa kade binasijja kubisoma nga bwobiraba bikola ki obitambula then tubeerawo neno package tuwaayo esembayo omwana nga badde yesobola obutuga yasubide nakafuna abagisasula balinga nga basatu emiliyoni 3 nti omwana tumusomesa liquid soap shampoo shower gel jiki basoap. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Whitney. Gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nakyo naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna ze mulaba waneeno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala abagala okuba nga ate mukola ku hips, mwagala okuba nga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tuyinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okuba nga ate tukuwe